Kadama TV tujja kubeera nga tuplayinga ebibuuzo byammwe byemubuuza byemwagala bakadaama bannammwe babeere nga babaddamu oba okubawa ku magezi. Ekibuuzo kino kigenda ku bakadaama abali e Jordan, waliwo kadaama ow'e Jordan ayagala okubeera nga amanya ku bikwatagana ku kusukuma ne ssente. Omuntu oba osukumye nga boosi we yakusukumidde ssente kitwala bbanga ki okubeera nga ofuna risiiti? Kirabika kadaama ono yafunyemu obuzibuzibu mu nsukuma ya ssente, naye katumuwulirize. Tujja kubeera nga tuplayinga ebibuuzo byammwe byemubuuza ng'oyagala bakadaama babeere nga bennyini abali mu kintu kino nga bo bakuddamu okusinziira ku experience yaabwe. Halo nnyabo Kadama TV. Kadaama abasuze otya ssebo kansubire nti oli bulungi. Nange gye ndi gyebaleka emirimu gyonna by'otuusaako engalo. Kakati Mr. Kadaama, nina kye njagala okubuuza naddala ku bakozi bannange abakola mu biyumba abali e Jordan. Nga mbuuza nti bakama baabwe bwe bagenda okusindika ssente mu bbanka kitwala bbanga ki okubawa lisiiti, okubawa akapapula ako akaba kavudde mu bbanka? Kye mbadde njagala okubuuza mukama wange. Kuba olaba Mr. Kadaama, mukama wange bw'omuwa ssente agamba nti aziteekayo n'alinda bbanka bamukubire essimu,osimanyi layini nnyingi ebeera mu bbanka. Kati kye simanyi oba mulimu abaana abamu abali muno mu Jordan nga bakama baabwe bwe bakola, simanyi. Kuba namuwa ssente wiiki eyaggwa, namuwa wano ttipu zange kati nga njagala nnyongerere nga njagala zisindikire ku musaala gwange. Nenzikwata nenkola ki? Nenzimuwa. Lwali lwa Mande, naye n'okutuusa essaawa eno bbanka tezikola. Oba bonna bonna we bali nti oba kitwala wiiki, oba kitwala nnaku ssatu, oba kitwala nnaku nnya, oba bonna we bali, simanyi oba kiri wange wokka. Kye mbadde njagala okubuuza. Wabaayo abakozi bannange abalala nga bakama be bakola bwe batyo, ngume mmanye, naye mukama wange ono